na mukola bwato nga Dr. Kizza Besigye. Njagala nkubulire biro byonna bituuseewo lwa nsonga bana babufuzi ababaddewo balese embeera eyo ebeerewo. Omuntu yekasigaza immunity wano mu ggwanga ye His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu era Joel Ssenyonyi bano bonna bane babufuzi ba Lord Mayor bonna ba Dr. Kizza Besigye balina kusaba ekintu kimu bwe kiti. His Excellency Kyagulanyi akoyo mu Uganda atambuze ebyobufuzi kuba yekka wano mu Uganda wano gwe basobola okukwatako buli muna Uganda mu region zonna ne bagamba mugenda kumuta oba mwagala oba temwagala naye abalala bonna bagenda kutukwata ng'enkoko batukube emiggo batusibe abana Uganda beyongereyo. Kino nkigambira njagala okukiddamu omuntu yekka alina immunity kati wano mu ggwanga yonna ey'obutakwatibwa ali omu ye His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Abala fenna oba olyani oba oli mu gavumenti oba oliwa oba gwani bagenda kukukwata ng'enkoko bakukube basobola n'okera ku makya ne bakutta basobola n'okera ku makya ne basindika amagye ewuwo ne gakukima nga toziza musango ne bakuteekako ebisango ne biyimirira ne bisitandinga ne bakusiba emyaka gyonna nga teri muntu akedde ku makya kwekalakasa. Omuntu yekka alina immunity ey'obutakwatibwa wano muganga ali omu His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu era bano bonna Joel Ssenyonyi yandibadde atuula n'ava ne mukulamentinga Secretary General Bongoya ne yeegayirira ne boogera n'omukulu adde mu ggwanga kuba abataze mu ggwanga buli kimu bagenda kutukwata bagenda kututta bagenda kutusiba bagenda kutumalawo nga tulaba. Nze nkikubulira anti atero omukulu era ne yamuwirira agana tereka namukwata kale ajja kumusiba ajja mukwateko kati oba oyagala okutegeera nti abantu Uganda obulumi bubatuuse wano mu bulago. His Excellency Kyagulanyi akomewo wano ku butaka wano mu ggwanga General Mwozola byatiitinga agenda amukwate. Oyagala okutegeera oyagala okulaba ku revolution y'abantu oyagala okugirabako His Excellency Kyagulanyi ffe tusaba nze era amagezi ndi omu ku bantu abasaba akomewo mu ggwanga. General Muhoozi agenda akole fujjo lye yakoze ku Lord Mayor amukwate amuteekeko ebisango ebya treason. Kati wogenda okulabira kye bayita revolution non-violent revolution. That is the only way we have in the country. Era njagala okugidekera yalinga kati n'okugamba bana Uganda omuntu yekka agenda okununula eggwanga lyo n'okututaasa omuntu yekka asobola okwogera eddoboozi kati kuba Obwakabaka tebusobola kwogera bo babusapulesinga babalagako nti basobola obbatta basobola obbanyiga naye boogerera mu ngero tebakyasobola kwogera kuvayo kwogera nga fooma Katikkiro ndowooza wamulabye ng'ayogera Wanda Muliro yagamera ogamba mu NRM omuntu awagira NRM esabwa za kakati ye muntu omusiru asembayo. Katikkiro yabyogedde tewabirabye fooma Katikkiro. Naye njagala okukubuulira Obwakabaka tebukyasobola kwogera ne wabawo ekikolebwa yadde Katikkiro yawummula Dani Muliika Dani Muliika kati ekiriwo ekisoboka okukolebwa Katikkiro esabwa za kakati ne wayogera takyasobola kusitula bantu nti abantu ne basituka nti Katikkiro ayogedde Abaganda tusituke tekisaasoboka kuba Abaganda ffennyini baatudividinga yawulamu Katikkiro ne wayogera era ogenda laba Baganda bannaffe abamu bagenda vaayo bakuba ebigambo bya Katikkiro okitegeera omuntu kati okujjako nga bagenze ne bakwata Kabaka yennyini Abaganda ne basobola okusituka okitegeera nga bwe baamugana ogende Bugerere Abaganda ne basituka ne Kabaka waba nga akyali mulamu Abaganda awe batwagala nga Kabaka mulamu tewali kyayogera abantu ne babatta tewali kyayogera aziro nga aziye Kabaka mulamu tulinde birthday run awo Abaganda awe batwagala ye Kabaka zakola ogugwe era Kabaka empayo ya obubaka bwe era abo waayo nga buli gentle nga buli calm. Naye kati Abaganda tutuuse kusanga obubaka bwa Kabaka tetucha mu mulembe guno tebudelivering nga bwina kujja tebuna kujja mu ngeri ya kimpowooze Kabaka nga bwali Kabaka omutebi mu mulembe omutebi okwa kati information yandibadde agireta direct nti Abaganda kati muzuukuke tusituke tununule eggwanga lyaffe
yali badde ayogera nti bannange kimala ekyo tekiyinza kuba ekyobulabe gyali era kijja era kyonna bwe tuba twagala okwenunula buli kintu kye tugendamu kigenda kuba kya bulabe. Waliwo abagenda okafiiramu, waliwo abagenda okulama. Abantu baafa almost kakadde kalamba. Omuntu yekka wano mu Uganda essaawa zakakati alina immunity ey'obutakwatibwa, ng'era waakwatibwa eggwanga lyonna lisituka ne lyekalakaasa, eggwanga lyonna libeera ku bunkenke mpaka we bamuta ali omu ye His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Buli muntu yenna mu ggwanga wano asobola okukwatibwa, eggwanga ne lyeyongerayo, Abannayuganda bali galibo, buli omu nadda ku bibye. Joel Ssenyonyi bajja mukwata, nkino nkikubuulira nga tulaba bamuteekeyo, bamugatte ku fayiro, bamusibe. Buli muntu yenna Lukwago bamukutte, waliwo ekyabaddewo. Muhoozi yagambye agenda kubeerayo emyaka 10, katulabe. Bwe batamuta ku Mande, omanya byeyongeddeyo, bagenda mukola bwatyo nga Dr. Kizza Besigye. Njagala nkubuulire, biro byonna bituuseewo lwa nsonga bannabyabufuzi ababaddewo balese embeera eyo ebeerewo. Omuntu yekka asigaza immunity wano mu ggwanga ye His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Era Joel Ssenyonyi, bano bonna bannabyabufuzi, ba Lord Mayor, bonna ba Dr. Kizza Besigye balina kusaba ekintu kimu bwe kiti. His Excellency Kyagulanyi akomewo mu Uganda atambuze ebyobufuzi. Kuba yekka wano mu Uganda wano gwe basobola okukwatako buli Munnayuganda mu regioni zonna ne bagamba mugenda kumuta oba mwagala oba temwagala. Naye abalala bonna bagenda kutukwata ng'enkoko, batukuba emiggo, batusibe, Abannayuganda beeyongereyo. Kino nkigamba era njagala okukiddamu. Omuntu yekka alina immunity kati wano mu ggwanga yonna ey'obutakwatibwa ali omu ye His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Abalala fenna oba oli ani, oba oli mu gavumenti, oba oli wa, oba gwani, bagenda kukukwata ng'enkoko bakukube. Basobola n'okera ku makya ne bakutta, basobola n'okera ku makya ne basindika amagye ewuwo ne gakukima nga toziza musango, ne bakuteekako ebisango ne biyimirira ne bisitandinga ne bakusiba emyaka gyonna nga teri muntu akedde ku makya kwekalakaasa. Omuntu yekka alina immunity ey'obutakwatibwa wano muganga ali omu, His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Era bano bonna Joel Ssenyonyi yandibadde atuula n'ava ne mukulamentinga Secretary General Bongoya ne yeegayirira ne boogera n'omukulu adde mu ggwanga. Kuba abataze mu ggwanga buli kimu bagenda kutukwata, bagenda kututta, bagenda kutusiba, bagenda kutumalawo nga tulaba. Nze nkikubuulira anti ate omukulu era naye amuweerera agamba nti leka naamukwatako ajja kumusiba, ajja amukwateko. Kati oba oyagala okutegeera nti abantu Abannayuganda obulumi bubatuuse wano mu Bulago, His Excellency Kyagulanyi akomewo wano ku butaka wano mu ggwanga, General Muhoozi olaba byatiitinga agenda amukwate. Oyagala okutegeera, oyagala okulaba ku revolution y'abantu, oyagala okugirabako. His Excellency Kyagulanyi ffe tusaba, nze era amagezi ndi omu ku bantu abasaba akomewo mu ggwanga. General Muhoozi agenda akole fujjo lye yakoze ku Lord Mayor, amukwate amuteekeko ebisango ebya treason. Kati wogenda okulabira kye bayita revolution, non-violent revolution. That is the only way we have in the country. Era njagala okugidekera yalinga kati n'okugamba Bannayuganda, omuntu yekka agenda okununula eggwanga lyo n'okututaasa, omuntu yekka asobola okwogera eddoboozi kati kuba Obwakabaka tebusobola kwogera, bo babusapulesinga, babalagako nti basobola obbatta, basobola obbanyiga, naye boogerera mu ngero, tebakyasobola kwogera, kuvayo kwogera nga Former Katikkiro ndowooza wamulabye ng'ayogera Wanda Muliro yagamera ogamba mu NRM, omuntu awagira NRM esabwa za kakati ye muntu omusiru asembayo. Katikkiro yabyogedde, tewabirabye Former Katikkiro. Naye njagala okukubuulira Obwakabaka tebukyasobola kwogera ne wabawo ekikolebwa. Yadde Katikkiro yawummula Dani Muliika. Dani Muliika. Kati ekiriwo ekisoboka okukolebwa, Katikkiro osobola kati ne wayogera takyasobola kusitula bantu. Nti abantu ne basituka nti Katikkiro ayogedde Abaganda tusituke, tekisaasoboka kuba Abaganda ffennyini baatudividinga, baatuyawulamu. Katikkiro ne wayogera era ogenda laba Baganda bannaffe abamu bagenda vaayo bakuba ebigambo bya Katikkiro. Otegeera omuntu kati okujjako nga
bagenze ne bakwata kabaka yennyini abaganda ne basobola okusituka okitegeera nga bwe baamugana ogende Bugerere abaganda ne basituka ne kabaka bw'abanga akyali mulamu abaganda awo we batwagala nga kabaka mulamu tewali kyayogera abantu ne babatta tewali kyayogera aziro nga aziye kabaka mulamu tulinde birthday run awo abaganda ne kabaka zayogera awo batwagala ne kabaka zayogera ebbanga lyonna ye kabaka zakola ogugwe era kabaka empayo ya obubaka bwe era abo waayo nga buli gento nga buli kam naye kati abaganda tutuuse kusanga obubaka bwa kabaka tetucha mu mulembe guno tebudeliveringi bwange bwina kujja tebuna kujja mu ngeri ya kimpowooze kabaka nga bwali kabaka omutebi mu mulembe omutebi okwa kati information yandibadde agireta direct nti abaganda kati muzuukuke tusituke tununule eggwanga lyaffe yandibadde ayogera nti bannange kimala ekyo tekiyinza kuba ekyobulabe gyali era kiyinza era kyonna bwetuba twagala okwenunula buli kintu kyetugendamu kigenda kuba kyabulabe waliwo abagenda okafiiramu waliwo abagenda okulama abantu baafa olwomusika kadde kalamba omuntu yekka wano